obudde bwe tumala nga tuyomba ne babufuzi ffe kennyini tuba tumala obudde bwaffe ane ekintu kino kifula nti diversion lwaki nyongera okujjukiza njagala okwate bulungi nnyo lwaki nyongera okujjukiza ekituufu kiri nti buli muntu mu Uganda ayina engeri gyalamu ebintu bye kyekisooka ekyokubiri buli muntu alina right okukola kyayagala wabula right ogikozesezza otya okusinziira ku mbeera egenda mu Uganda nti munnabyabufuzi ng'omuntu ye investor akwata sereze nazinvestinga mu byobufuzi bwamala okuyitamu abagobolodde kati ffe abawagizi era baagala enkyukakyuka ffe fokasi yaffe baagala kujjako Museveni so si bufo buno era pulezidenti tugamba nti abantu bangi batunulidde nnyo obufo okusinga okutunula entebe ennene era ntusebe tubagamba nti ewatali pulezidenti ng'ali mu state house bannabyabufuzi bonna bate batugasa ekyo ne twakkiriziganya nakyo nabukyo bulungi kati kyenjala tukkiriziganye nakyo bulungi kyekino wano wammanga oba olabye MP ng'agenze ku mukolo gwani bwaliba NRM gwaki toyomba na MP oyo muleke alime kumalira data na budde kubanga tulibalabira kuki ku bikolwa byabwe essaazi lwa MP okulonda olwaggwa buli omu n'akola bibye balina right egenda ku mikolo gyonna gye baagala olw'ensonga right yaabwe naye omuntu oyo alina okubeeramu n'obwongo bugamba nti mu mbeera eriwo essaawa zino bananda batya nga ngenze ku mikolo egyo kyekikulu kya byonna bw'aba tasobodde kufaayo bantu kumuga nti banamulaba ku mikolo ng'asobola okugenda tomumalirako budde muleke kubanga alina right ye kati gwe nawe saagala omalireko maanyi na budde ng'oyomba abantu abo tubaleke naffe tweweemu buleeke ensi ebalaba naddala ffe aboogera ku mitima nga tubaleke ekirungi nti you observe ani abali mu struggle mubamanyi na batambuza ensonga muleme kumalira budde kuba MP bakansa bakimanya nti mubaleke kuba tubagamba ne president baga nti tubalabira ku bikolwa buli munnabyabufuzi alina price tag alina omuwendo ogumugulwa ate Museveni center azirina era abantu bano emisana boogera birala ekiro bakola birala kati ngenda basaba abantu bale muleke bawa budde kuboogera kubaleke kubanga lwaki kugatubaleke wano tukimanyi bulungi nnyo nti n'okugenda ku TV za Uganda ng'oli wa national platform lwakyukakyuka oba promotinga TV eyo mu MP oba kansala wa Chairman C5 atanna kitegeera nti tuli mu boycott kiki ekimutula ku TV eyo bwabanga tasobola channel kitegeeza tajja kutegeera era tajja kuwulira yayagala kugenda na bigendero kyokka nga yitamu TV ne radio ezikuba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'enkyukakyuka kuliko BBS ne radio CBS kuliko Natasha Broadcasting Service bukedde eni byonna birwana president waffe netu bakulaga nti ba MP abalondebwa ba national platform bagenda ku radio ezo ng'ababuuza ate bennyini balwana Robert Kyagulanyi Ssentamu babayita ku mikolo Mayiga bayita ku mikolo ne babeera ku mikolo gye ng'ate abo bennyini bakimanyi nti Mayiga yalwana Kyagulanyi Ssentamu n'okutuuka olwaleero kiki ekibatwalayo so abantu abo tubaleke bakoli bibagala ibanyumira time egenda tuuka ngo omukulembeze gyali yenna buli kimu akiraba kyenjagadde obbaga mu mirembe gino mbasabye temuleka n'abantu omubaleke tutunde ku focus ya president kubanga gyali yatugamba nti agenda kusafeesinga essaawa yonna naye agenda kusafeesinga agenda tusanga tuyimire tutya era nga tweteese tutya kyekikulu kya byonna ebisigadde tubireke kubanga n'abasibe abali mu makomera nabo beetaaga freedom yaabwe naye nga jjukira bagendayo lw'abantu abo era ne ba MP bukyanga bawangula tebagendako mu kkomera kula abaana abo kati gwe omwana ali mu kkomera awulira atya nga MP tafaayo wadde okubako kya contributive wadde okubako kyayogera ku kutugumbula n'okunyigiriza bannayuganda nga yasirize gwe omwana ali mu kkomera omusuubira kukola ki era gy'omusuubira embeera agenda kumagenda kubeera ki so babantu bano tubaleke bakole bye baagala ensi ebalabe kubanga bo bali ekintu kiri kimu nti bo basizi ba nsimbi era bafuna muki bafuna mu nsimbi kwe kusaba kwangu okwo era kwenjagadde okuyisaawo alright kati zino security alert nzikoze emisana nzize ku Saamusanvu nenkola video eno nzijeeyo omwami omu gwe bayita Adonia Ayebale ng'ono yakiikirira Museveni mu lutuula lw'amawanga amagatu lwa UN era ndoza atula Washington DC omwami ono nkoze video gyeri ku YouTube ne ku Facebook nemba profile ye ebikolobero bye obufere bwe na buli kimu kyakola nabani abamuguluminga yajja atya mu Uganda bani baganda be ebintu badde agikola atya buli kimu gye kiri ku YouTube mugenda kiraba video gyeri nagikoze kati mutegedde
era nenkolamu security alert. Ona security alert njala ziddamu abantu basobola okumanya ne president wali asobola okumanya kubanga ayinza okuba emisana tagirabye ngena asobola ogiraba. Alright, Mr. President Kyagulanyi Ssentamu, kano njagala kakuweereza specifically kako ne bannayuganda mwenna abaagala enkyukakyuka era bali mu mission ey'okuba nti mulina eggwanga. One, Mr. President, bwagendako ku mugasezibwa n'okola by'olina okukola n'ovaawo ng'omusajja omutabaazi, mbategeeza nti abasajja bakyanoonya nakati babula kusumulayo mugga guteeka kungulu kunoonyaamu. N'ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiriwa. One, mbantegeezeza nkutegeeze nti waliwo spy software ompya ekitongole ekya CMY n'ekya ISO ne SFC ne Crime Intelligence kubaafuna. Kati nga software ono bwe baba balina enamba yongeri gyesitalingiddwa mu manyago, enamba eyo basobola okumanya omuntu gw'essimu gw'okutte, basobola n'okwaloketinga wooli as long as nti essimu ekola ki, essimu kweri. Kati ekiteetaagisa ate kumala kukubira essimu ku trackinga nti oli ludda waba ku tracking eno, just bo bakwata bukwasi enamba ya ssimu eyo ne bagiteeka mu software ne babulira omuntu gw'essimu mweri ne location weri. Kati Mr. President saba kutegeeza nti be aware nti bana basajja basobola okukozesa advantage eyo wa software eyo ne bakwaloketinga balamanya wooli olwankubadde batokoze posti oba to recordings oba tokoze eki, basobola okukozesa software eyo okutrackinga wa wooli nga bakozesa software eyo nga bakozesa essimu omuntu gw'essimu. Ate era ne bangamba nkutegeeze nti ne oba oggyemu layini yo emanyikiddwa registered ngeri manyago n'oteeka mu layini endala teri manyago, the moment kasita ogiplacinga muntu gw'essimu ogwo era ebalaga nti ono akyusiza layini ataddemu layini eno muntu gw'essimu ogwo, era sitiba kyasobola okukola ekintu kyekimu. So Mr. President wona woli nsabye okutegeeze nti software oyo bamulina era bagezaako nnyo ku tracking z'okumanya wookola ki, okumanya wowooli. So kino nkiwadde president naye nammwe kennyini bannansi abawuliriza mutwala initiative okugoberera security alert eno, mumanye bulungi nnyo Museveni wo tumutuusiza okuba nti kati ali mu dduka okuba nti ayagala kuyaggayaga kunoonya president waali, so mukitegedde. Security alert esooka ngimaze naye nga nagikoze dda n'emisana. Security alert ey'okubiri, bannayuganda mwenna abawangalya mu Kampala mu divisions ze Kampala zonna niyo okusingira ddala mu Kampala Central, ndi wano bategeeza mu kikwekweto ky'okugoba abatembeyi abatundira ku makubo n'abavuzi ba dwoda ekyagenda mu maaso. Ekikolwa kye baakoze, stage zonna kati eziri mu Kampala Central zisinga obungi, zonna z'abakozi ba kitongole ekya ISO ne CMY, zonna ze baleseemu n'abavuga boda kati ez'empya ez'amasannyalaze n'empya zennyini n'enkadde sito basobola zikozesa. Njala bategeeza nti abasajja abasinga obungi bonna baleseemu busajja bwe buli mu Kampala Central bwe bugenda okukolamu emirimu mweno kampeni y'okulongoosa ekibuga. Bonna bagenda kwera bambega nga babega abasaabaze be basaabaza n'okuleekinga bano bayimiridde kola ki, boogera ki kye bazzaako buli kimu. So njala bategeeza muna batambulira ku bodaboda mu Kampala Central n'ebitundu bya Kampala bino bikola Kampala mubeere aware about that nti mujja tegeera nti bano abasajja bali ku paniki. Era n'ensonga ezimu ezaabu bye batembeye mu Kampala si lwakuba nti baali baluddeko nnyo, no, baali beeraliikiridde nti engeri abantu gye bali abangi ku street kyangu nnyo president okuvayo gy'avudde ekibuga ne kijjula mu ddakiika mpa wekaaga ne babulako gwe bafulumya ate ne lukoya. Y'ensonga lwaki baateeka amaanyi mangi nnyo okufuna batembeye mu kibuga Kampala wakati babagamba nti balongoosa kibuga, no, kyali well calculated nti was a security move. Okusinziira ku intelligence yaabwe yali security move okukyusa abantu bajja mu Kampala wakati naddala abatembeyi ndi bakendeeze ku mujjuzo gw'abantu oguli mu Kampala gusobola okubaviirako ekizibu ekyo. Yali move yonna nga bweri. Awo tuvuddewo security alert nzimaliriza bulungi nnyo. Njagala tusooke tuwulire emisango egiteekeddwa ku emisango empya egiteekeddwa ku Comrade Waiswa Mufumbira lwakuba nti volume ebadde wansi okusinziira ku recordings n'enjala mulize emisango gye bamutaddeko emipya.
Kati bamukomeza omukooti olwaliro ate omulamuzi n'amusomera omusango omupya nti bwe yali ku kitebe kya National Platform ekavule ate yayisa bubi omusirikale wa poliisi n'ogoba gumutaddeko olwaliro kugamba bwe bamuggyako guli wiiki ewedde kati ate bamuzizzaako omusango nti yayisa bubi owa poliisi ku kitebe kya National Platform ekavule. Alright, olwaliro video gye ngenda bakolera nabagambye onakulwa nemisana bagambye ne ku lwokusatu nabagamba ngenda kwogera ku sige etomi n'obukyayi Museveni bwalina ku bantu naddala Abaganda. Kati ekizibu kya Museveni mu Uganda yonna all over the country si mawanga gali agasigadde ekizibu kya Museveni ng'omuntu ekizibu kye Baganda. Agenda okulya bengenda okwogera nga gwe bikutabula obwongo tobitegeera nkusaba video eno gibooko giyiteko ojja kuddolala. Ekizibu kya Museveni mu Uganda ne gurupu ye yabagwira in fact Baganda. Kati njala sooka kubuuza gwe ng'omuntu omukulu omwana omujja na nnyina ng'azze mu ddyo okufumba omwana omujja na nnyina ebiseera bisinga taba mulungi eri abaana b'omu nju. Kati mu Uganda Museveni yajja na nnyina mwana yajja na nnyina mujja na nnyina mu Uganda. Gwe tosuubira nti omwana omujja na nnyina mu Uganda alina kyasobola okukolera eggwanga Uganda. Nkiddamu Museveni mwana mujja na nnyina mu Uganda yajja na nnyina mu Uganda. Gwe tosuubira nti omwana omujja na nnyina mu ggwanga Uganda alina kyasobola okukola. Mu bitunuulire nnyo famire zisinza ofuna obuzibu mu Uganda naddala nga Senkulu Mandwa oba mukulu wa famire oba kitaata w'omu nnyumba afudde. Abaana basinza okwawula famire z'abantu be baana ensoole oba abaana abajja na nnyina. Abaana bafuuka ekizibu. Kati njala kuwa ekyokulabirako ky'osobola okutegeera. Mwenna mulina famire. Mu famire zammwe mulimu ensoole. Mulimu abaana abajja ne bannyaabwe. Abaana abajja banne babeera so dangerous eri abaana basigadde mu famire. Ebiseera bisinga abaana abo bayinza n'okujjira mu mbuto ng'omukazi amuleetedde mu lubuto n'amuzaala n'amusiba omusajja. Unfortunately omwana ayinza n'okumaliriza nga yasikidde omusajja. Era ekidda okutunda bya bugagga na kucunya buli mwana yenna enzaalo y'omu lujja olwo okubasaanyaawo. Kati ne Museveni omwana omujja na nnyina tasobola kwagala ggwanga Uganda. Akimanyi gye yava amanyiyo obulungi nnyo. Mwenna mumanyi ebintu ebibeera mu famire zaffe n'abaana abajja na nnyina. Kati ne Museveni mwana mujja na nnyina tasobola kwagala ggwanga Uganda. Ate era mu kujja ne nnyina bonna baatula ne basoma ekintu kimu nti ekizibu kye baali balina mu bulamu bwabwe the only obstacle is Baganda tribe in Uganda. The only obstacle oba ekiziiza emiziziko gye baali balina mu bulamu bwabwe bonga bo babayita Baganda. Kati Museveni kwe kutandika smear campaign against the tribe known as Baganda in Uganda who are found in central Uganda. N'agiteekako obukyayi. Obukyayi buno tebuvudde leero. N'Abangereza baabututeekako. Ne babukwasa Obote. Obote n'abukwasa Nyerere. Nyerere n'abukwasa Museveni. Museveni kati akyabutambuza n'olwaleero. Ompulidde bulungi nnyo. Ku lunaku lwabadde lwa Sunday oba mbwe basenabidde nakola video Comrade Masembe n'akuba n'essimu n'atubuulira ebintu ne mbitegera bulungi nnyo. Wabula nafunye okuddibwamu kw'amaanyi nnyo eri ekintu ekyo abantu bakonfamiza ekintu kituufu nnyo naye ekyo tekibadde kye kyokka kansooke nkuzzeeyo. Museveni bwe yali yalwanira mu Luwero Triangle Abaganda basukka mu miliyoni 2 battibwa. Teri yabanyegako era tewali kijjukizo kyonna kiwandiika nti bano Abaganda bataddeko ekijjukizo bwekiti era kikyalibwako. No, tekiriyo. Museveni wamala okutta abantu b'e Luweero n'asitula abantu be n'abatwala e Rwanda ne batta abantu baabwe. Era abantu kyovula nti bateekako nti baki Baganda Bahutu. Bw'avaawo n'agenda
mu mambuka ga Uganda n'atekayo koni abasirikale byasindikangayo balinanga ne mutagiza za Kiganda ngira boogera Luganda ne batukola ebikolobero ku bantu bo mambuka eyo simiya campaign waliwo ekibadde kigenda nga bulunaku nga abasajja n'abakazi abali mu gavumenti ya Museveni bagenda basiige ettomi Abaganda mu meeting ez'ekyama kibayita simiya campaign nga Museveni akifacilitatinga nga ne Nobert Mao mwamulira nga abyogera Anita Among speaker nenga abyogera n'abala bangi nnyo nga simiya campaign yaabwe eri against Baganda ne bw'otuuza omuntu yenna n'omubuuza nti gentleman can you please briefly explain what Baganda did to you? Nobody can explain. It's just because Museveni and his team, they tarnish Baganda, they tarnish Baganda, they have been blackmailing Baganda all along. But if you come out and pinpoint someone that can you please explain what Baganda did to the rest of tribes in Uganda, nobody can explain. But Museveni and his colleagues, they are moving all over the country, smearing propaganda, blackmail against Baganda. In his own voice, in the video which I'm about to play for you, he confirmed that he hates Baganda and he's going to deal with Baganda as he used to do before. So, ekintu kino kivudde ebbanga ddene nnyo nga kijja naye tewabaddewo munnabyabufuzi yenna abadde ayinza kugamba nti kiki ekyatuuka ku bantu abatulugunyizibwa ng'ate bali mu nsi yaabwe kubanga ffe mu Buganda tuli wakati w'omutima tetulina muntu gwe twayita okitegeera abantu bonna bajja ne batwegattako mu mirembe mu Buganda omuntu gy'ava n'ajja n'agula ettaka n'azimba n'asoma n'awasa n'azaala n'akula n'abaana ne bakula n'azukuza naawo nga tewali amugambyewo ekitali kimu mu kitundu kirala kubanga naffe kennyini Abaganda tetuli balungi mu kutambula genda mu bitundu birala bya ggwanga. No, we are not good travelers. No, tosobola kusanga muganda yagenze n'asenga Busoga oba yasenze Mambuka yasenze mu bukiikakkono mu bukiikaddyo mu Maserengeta. No, tekiriyo. Ffe twamanyira kubeera wano abatono nnyo bagenze kunoonyayo ssente n'engeri enkomerero ya byonna bakoma okwaboobwe ne bo bajja ne batuula mu Buganda nga teri abakutteko era nga tewali abanyeze era tewabeerawo nkaayana. Abamu baweebwa amanya ne bakkirizibwa okuwasa n'okukola buli kimu naye bo bw'omubuuza kiki ennyo kimuwalanira Abaganda tasobola kikugamba kubanga bano abasajja basomesa abantu baabwe okuwalana n'okukyawa Abaganda. Ye programu gye ndeese olwaleero era njagala buli omu obeere ng'okimanyi bye tugenda okwogerako. Naye ndowooza olw'okuba nti obudde bwe nnina olwaleero kansooke ndowooza mpite omukulu ono ajja tugende tugenda mu ddakiika 3 then tulyoke tugende ku program nga nali njidde ngitegese ye katusooke tumugje wano asooka akole kyalina okukola. Ya kansooke keep quiet. Kansooke mpite omwami ono tusooke tukole kyalina okukola kubanga manyi obudde. Obudde alina butono. Nkale sebo nawe gye baleko sema. Obudde mmanyi olina butono era njagadde okwedda zikazo nga bwe wazinsabye ndyoke ngende mu maaso n'ebintu byange. Era ojja kunsonyiwa nnyo ne wakubidde ndi ku maili naye kirina buzibu nja kwogera kanoyiza akaba mu background ka disregarding naye kasita kikulu nti eddoboozi liyitamu. Yes sebo. Dakiika ntono nnyo. Waliwo obubaka president we yatuwa bannayuganda mbalamusizaako mwenna in the interest of time sijja genda mu bingi naye waliwo obubaka bwa president we yatuwa obumbadde ku mutima ebbanga lyonna. Obubaka obwo president Kyagulanyi yabutuwa emabegako awo ng'akoshoninga abavubuka Abaganda era bwali bugamba oba buwulira genda maaso. Omubaka ogwo yayagamba nti abaana ba Buganda gino obubaka gye muli tewali agenda kuvaayo mulala kubataasa okujjako mu bennyini okwetaasa. Ndowooza obubaka obwo wabuwulira.
era ensebuulira ssebo naye ekintu kino njagala mukimanye nti nno kuba nti yali ku mukolo gwa Buganda nga yogera n'abaana ba mu central wano naye wenna omunauganda wooli oba oli mu north oba oli mu east oba oli mu ebyo enjawulo tewali agenda kukutaasa okugjako ggwe nange nga twetaasizza ffekka okusookera ddala nga ntandika okubaako byempisaawo wano bannayuganda nawulidde ng'owa security alert ku president ku masimu ge g'akozesa ekyo kituufu nnyo president alina okukola alina okubeera ne layini endala ez'enjawulo nga teziri mu mannya ge mu baana baba muli okumpi awo n'essimu ez'enjawulo ate essimu ezo zireme kutambula essimu ezo zireme kutambula kugamba nti atambula naye avudde naye Mukono agenze naye Masaka agenze naye Luweero nedda essimu erina okubeera mu kifo wagisanga wajja okwogerera esigale awo kubanga nze kino kikugamba kubanga nakolako mu bitongole by'amasimu era mmanyi bwe tuba tutracking enamba tutunuulira patterns emirongooti gyatambuli message gye buvaamu under time so many lines of communication and many phones are used in communication naye nga ziri static mu bifo ebyenjawulo bya communicatingiramu oba mu locality eyo nga tebisukka mirongooti tebifuluma mulongooti gumu nebigenda mulongooti omulala ekikulu nnyo so no movements to various specific locations by those phones bano abali mu security ba observing patterns z'essimu ezo based on the communication patterns z'aba ayisaawo basobola omukwata naye ekirala ekyokwegendereza bano ababooda be batadde mu kibuga ababoodaboda abo ababoodaboda ezo intelligence zize ku monitoringa Bobi Wine waali webamulabirako wonna nga zikuba amasimu abamu balina n'emmundu bali armed abo nno baalabyeko ba mu kibuga bokka naye ne mu butawuni obwetoolodde Bulenga Busega bonna mwe bali bangi so omukulembeze alina okwegendereza amanye nti nno si buli wabooda gwagenda okukwata buli muntu gwasanze agenda kuba nga ali ku sayidi ye kaakati mangu ddala kanzire ku kino ekirala ekiri important okutunuulira president nkwebaza wookutte waluma tulabye nti sanctions ezitandise ku Museveni atuuzizza obukiiko mu State House Kagame naye at the same time n'ayita olukiiko n'alutuuza ewuwe Rwanda ne mukyala we n'ayita aba UN agezaako okutereeza sanctions ze babataddeko ompulira ssebo ensi ekuwulira ssebo so kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti president wakutte watuufu ne sanctions zino ze batadde ku Rwanda tulaba Kagame approaching Lindsey Graham amuyambeko okulaba nti sanctions ezo zibeera lifted ebalekao yagamba nti ebalekao yagamba badonors nti go to hell yayogera ebigambo ebyo mu vidiyo ezimu zabadde akola naye sanctions ozitandise omuluma ate kakati apangisizza Lindsey Graham amuyambeko okulaba nti sanctions ezo zibeera lifted so kitegeeza ki nti wetukutte watuufu wonna we tuli abannayuganda buli omu asindika ekyasindika tujja ensolo kweri ku kizigo kakati konsaani esinze ddala okundeeta wano olwaleero okutegeeza bannayuganda ku nsonga eno eya Rwanda genocide ensonga ya Rwanda genocide eyaliwo mu 1994 April 1994 era ensonga eyo ffenna tukimanyi abava Uganda tukimanyi nti nno abanyarwanda si balungi mu kukuuma information abanyarwanda kyova olaba ne mu buwanga bwabwe tebalina bijja webaziika bantu information ebakwatako teri documented yes abanyarwanda wofiira bwe bakuleka ne beeyongerayo ne beetooloola tebalina bijja nze akikubuulira kino nti abanyarwanda culture yaabwe tedocumenting nga culture ya Buganda eri documented to over 400 years ago eyaffe abazungu bagezezzaako gisuula ate nga basanga abantu baffe si bayivu balemererwa Museveni ne Kagame mugenda ne Salim Saleh mugenda kulemererwa okudestroyinga culture ya Buganda bw'obeera e Rwanda bakugamba Kagame yabaaninga tribes eziri e Rwanda Kagame yagoba tribes nti tojja ku identifyinga nga Mutuusi nga Muhutu
kyovola ekyobuhutu kyebalabanga ekibi bakiteeka ku baganda kubanga e Rwanda currently tosobola kugamba nti ndi muhutu ndi mutuusi ekyo yakibaaninga kubanga bamanyi mumagibwe nti abahutu babi nnyo bwe bamanyi ng'abatuusi wadde baalumba abahutu mu nsi yaabwe ne bagamba nti kaakati tukyataakinge ku baganda kibenga kitambulira ku baganda bakiyita kibi bakiyita kikwa era ne bafunulya awanda ye n'agamba omuhutu ono n'awanda ebbali bamanyi nnyo okuwandawanda kyovola abalina obusungu obw'ettumbiizi soko muze bangamba bituufu abanyarwanda tebalina bijja mbadde sikimanyi ekyo abanyarwanda tebalina bijja kugamba abanyarwanda nze mbategeera bulungi nnyo kubanga mbakozeku research ate ne Kagame oyo engeri gy'akulidde Uganda Kagame etribes z'emu Uganda zonna azimanyi Kagame buli tribe mu Uganda agimanyi n'ennono zaffe azimanyi kubanga yajja wa myaka ena mu Uganda awo mu early 60s mu 56 in between 1956 and 1960 weyajjira Uganda nga wa myaka ena Kagame time gy'abadde Uganda amanyi Uganda era n'Oluganda alwogera kyovola bwe tunaamusaliramu obuntu buno ajja bufuna naye message yange eri Kagame eriemu ndowooza nja kugimuyisizaawo mu lulimi Oluganda kubanga alutegeera oba Oluzungu abaana be n'abamwetolodde bwe bategeera kano kankayiseewo mu Luzungu Kagame mujja kukamusaliramu mukamutuuseeko. Regardless the kind of blackmail and the deep-rooted hatred Kagame you have towards Baganda people as a tribe in Uganda, you are casting stones. Kagame, you are casting stones. Our history and heritage is written and can never be erased by anybody. We are a civilized group of people, and we don't have any history of genocide or hatred. In your country, you have the history of genocide because you witnessed the first genocide in Rwanda, and then you came to Uganda, created a genocide in Royal Triangle. You and Museveni, you created a genocide that you do not even want to remember Museveni as a person in Uganda. Kagame, you went and created a genocide in Rwanda and killed many Tutsi people to win their trust in you. Even Gisa Regema, who fought for you, who fought the war. Regema won the war, and the fact that after he won the war in Rwanda, Kagame, you sent a messenger to guarantee and confirm that indeed Gisa was dead. At Kagitumba, remember at Kagitumba, the word Kagitumba, even some of this history, educated Rwandese know about it. The messenger Kagame sent to confirm the death of Gisa, Regima, because Regima had refused the plans, the evil plans they had about the people of Uganda. Regima also had been in the refugee camps. He didn't want the bad motives by Kagame and Museveni. Regima, both Regima and Nyakairima. Nyakairima was the best man on Kagame's wedding. So Nyakairima refusing their plans in internal affairs, that's why they also eliminated him. So the people that killed Regima Gisa, Rwandans should know, was masterminded by Kagame. And Rwandans also need to know that the genocide in Rwanda was a work of Kagame after he had shed blood in Uganda at a Royal Triangle. This is why he has put up Okwibuka, to keep that pain in your heart, so that you look at him as a god. You build a legacy around him, and he's stealing across the region, the Great Lakes region, to enhance you, to develop Rwanda. But Kagame, you're casting stones. That is your message. That is the message. Muhammad Mbuye kanzire ku Luganda, wetwogereramu akubana akasaliramu Kagame. Naye ndi munyamivu nnyo nti sinaba kulaba kiwandiiko kyonna kiva Mmengo kyogera ku bintu bino byatadde ku Buganda. Ekyo nakyo kinnuma ku mutima. Naye kyenjagala okuwa obubaka abakulu baffe ab'Emmengo nti kirabika tebalina policies and priorities Emmengo. Tebalina policies kubatambulira
Uganda. Mwami Maiga, you lack policy, feasible policies that are developmental for the people of Uganda. And this is so sad. Kubanga bw'ogamba nti policy ezo ziri mu kukola kaabuyonjo nga tovuddeeyo kuva wawulidde ku statements ez'Abaganda okubalabelinga behind the issues of genocide n'otobaako ky'oyogera ate nga fakiti zino ozimanyi kibi nnyo kyekyo kye mbagamba nti nno Abannayuganda obubaka bwa pulezidenti bwe yatugamba nti baana mmwe Abaganda teri agenda kubalwanirira okuggyako mmwe mugenda okwerwanirira. Bwe tunaatuula ntusirika teri agenda kutulwanirira okuggyako ffe bennyini bwe tulina okwerwanirira. Kino ekibinja kya M23 kye baakuliyetinga kizze ki evolvinga over the years. Wanjisebo? Genda maaso. Ekibinja kino ekya M23 kizze kyeyubula kankankwese ekigambo kizze kyeyubula. Abannayuganda balina okukimanya kino. Ekibinja Kagame agenda e Rwanda okukwata obufuzi bw'e Rwanda mu early 90s 1991 94 bwakwata obuyinza bw'e Rwanda. Kagame mu 1996 between 1996 and 97 yatandika FDL, Alliance of Democratic Forces for Liberation of Congo. Linda katono nnyo. Ogambye sanctions already zatuusedde Wanyambi ne mutabani we. Noyogera ne ku sanctions eza Kagame. What a message yakagwana esoma bweti. Good evening, sir. Some updates from the White House. The White House is planning to put travel ban to top Rwandese official, but call from Kigali to Senator Lindsey Graham has eased the ban, but anytime the sanctions and travel ban are coming. Message wete wetambula. Tulina okweyongera okunyigiriza kyetunyigiriza, tulina okweyongera mu maaso nnyo okulaba nti tupushinga okulaba nti omusota gwa Kagame tugugoba tugukuba ku mutwe ntugugirawo ddala. Genda mu maaso. So mbadde mbabuulira ku M23 eno kubanga bamu ku mmwe temumanyi M23 kye ki. Bwe mutategeera history ono temujja kutegeera ki kye tulwanyisa. M23 ebeera incepted but under what they call Alliance of Democratic Forces for Liberation of Congo nga bagiyita AFDL between 1996 and 97. Naye baalinawo obutakkaanya awo mu kugabana eminyago egyali Congo. Nekyuka mu 1998 wakati wa 1998 ne 2003 ne wabeerawo gye bayita RCD eyo bagiyita RCD bagiyita Congolese Polar Democratic. Eyo RDC nevaawo nayo mubutakkaanya mu mid 2000 ne bajja ne CNDP. CNDP eyo the National Congress for the Defense of the People of nezo nga balwanirira batuusi. Balwananga balwanirira batuusi. So bali balwanirira batuusi. So mu 2013 yawo 2012-13 obadibatinga M23 nejja. M23 bwejja mu 2013 yawo netandika emivuyo egy'okubba nga bakolaganye ne Museveni babbe babiri babbire wamu bamaking sure nti nno ekintu kyabwe bakikutte bulungi. Bamaking sure nti ekintu kyabwe bakikutte bulungi. So M23 eyo Kagame azenga agamba nti M23 they are Tutsis from Congo. N'amala n'akyusa these are Tutsis from southern Uganda. N'amala n'akyusa n'acknowledging nti Batusi bava Rwanda. So tulaba nti position ya Kagame is switching over time. Ndoza mwena mukitegeera ekyo. So ekintu ekiwanyisa bano America bwebanga ekuba M23 nga bava e Congo. Bano abantu bajja n'emitima emibi ennyo towards bajja n'emitima emibi ennyo towards our people. Era be bali mu bitongole ebyenjawulo. Abantu abo abalina emitima emibi nga bali mu society yaffe tulina okusituka ne tubeerwanako ne tubeegobako.
ene ensonga teri ku baana baganda bokka ene ensonga eri ku baana n'abava mu north abava mu east abava waka ng'oli munauganda mutuufu mulaba mubiro awadde obubaka ku jjaaji abadde amutwala namugaa today it's me tomorrow it is you ng'akootinga Fede Bongo Lirutaya ekyo kitegeeza ki kitegeeza nti nno ffenna kitukwatako ng'abannayuganda bannaye tulina okusituka ne tulwanirira ensi yaffe ekyo mulina okukitegeera ntisituka ne tulwanirira ensi yaffe ffenna wamu ekyo kyenyinza okubagamba bannayuganda bannange naye nga ensonga ya Rwanda yo mulina okukimanya nti kati abakutu abagobye e Rwanda ayagala raising from the history of Rwanda agiteke ku baganda mu Uganda ekyo tulina okukirwanyisa bano abakutu bano abantu bajja n'obusungu bungi nnyo bamanyi nti omuganda yabatta ate n'ekyo akiri nti tebagamba nti muganda yekka ye yatta bagamba nti buli ava e Uganda baguyita omugande oli mu kyoli oba oli mu bisu oli mu ki baguyita omugande so boba Uganda yeba mu kutta Abanyarwanda so ekyo mulina okukimanya mulina okuba nti twegatta ne tukirwanyisa nayogerako n'omwami mumanyi John Nagenda rest in peace John Nagenda bwe nsisinkana John Nagenda n'aŋŋamba nti nno baafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo mu constitution ya Uganda nga balaba Museveni entrenching Abanyarwanda mu constitution ya Uganda era n'aŋŋamba nti ekintu kino baali bantu bataano nga Museveni be yataddewo okumuyambako mu constitution ya 1995 baliko ne former governor oyo mwami Charles Nyonyi Kikonyogo era Museveni bwe yasooka okugamba nga afunye akalulu kamu mu parliament Terera. Lindako obuze terera baba. Network ye kujjeko wali. Njagalo de wali wogambira nti na Constitution 1995 ono kuyingiza amagwanga ly'Abanyarwanda yali yingizamu ne bani abali okubanga awo network webulidde. Kakati bw'omala okuba entrenching mu Constitution nga bagikoze ng'aleesemu Abanyarwanda Mbabazi yakiri nnyo emabega okubayingizaamu amama Mbabazi naye waliwo bano bannansi bannayuganda okwali John Nagenda Charles Nyonyi Kikonyogo governor yafa yali governor Bank of Uganda balina akakiiko k'abantu bataano Museveni yateekawo okumuyamba on the political side okureviewinga gundi ezo ezimu era be bayingizaamu the term limit ne age limit naye nga bafightinga kana akawaayiro k'Abanyarwanda mu constitution ne bagamba nti Abanyarwanda bantu tebali gazetted mu constitution ya Uganda ya 1962 tebali gazetted mu constitution ya Uganda ya 1966 ne 1967 kati obayingiza obukyaki kati wano mu 1995 nga tebalina buvoona buddo when the boundaries of Uganda were being demarcated Abanyarwanda tebaalimu Museveni n'agamba nja kutima nejinga mwe mukiteekemu awo abamu ku bagezi bategeera nti agenda kujja abusing a constitution along the way era abantu abo abamu ddala Abaganda kati nga Kikonyogo yabawa obutono abajjawo kubanga yamanya nti nno balina kye bamanyi kye bakontestinze nga tayagala kisigalewo bayinza okigamba abazzukulu baabwe n'abaana baabwe era kino kikulu nnyo bannange bannayuganda mwenna gye muli si Baganda bokka keep your history in your families and let your children and grandchildren bamanye history wa families zammwe bamanye history w'ensi yammwe nti ne bweginawa myaka 2 maaso egijja mu maaso balwanyise the fact that Abanyarwanda bali entrenched mu constitution yaffe wano Abanyarwanda nga bali entrenched mu constitution yaffe wayagala okuyingirizaamu Abahutu asinikinge Abahutu as a tribe of Uganda. Hold on. Lindako. Ekintu ekyo nakiwuliddeko nga bakyogerako somewhere. Era nalabyeko n'ensereko Muhammad nga akikoonako nti n'Abahutu anytime babayingiza mu constitution ya Uganda nga tribe. Soko kirambula bulungi. Nze nakirabye. Kati Abahutu bano engeri
batusiigako ne Rwanda basiga ekifaananyi nti bava Uganda. Kati Abanyarwanda abali mu constitution ya Uganda Museveni byateekamu illegally baagala baclassifying as Hutu eventually. Era bannange kambabuulire kino, our unifying factor as Ugandans. Kubanga Omuhutu bw'abeera mu constitution ya Uganda, ebyo si bizibu by'Abaganda bokka. Ebyo bizibu bya Uganda yonna. Kubanga Omunyarwanda tatudde mu Buganda wokka. Abanyarwanda bali Ebusi, bali mu Bagisu, bali mu North, bali everywhere. Ate kyemulina okumanya nti Kagame agezaako okugyawo Hutu tribe e Rwanda. Tribe n'ennono culture ebeera mu mitima gy'abantu. Bwengezaako enkyo okugamba nti kanziyewo Abagisumba gye mu Uganda, sigenda kugyawo Mbalu gye bakola as a tribe. Sigenda kugyawo nnono z'Abamasaaba n'emmere zaabwe ze bali Abamaluwa ge banywa biki. Ebyo bwe bisigalamu tolina ogenda bajja kati gwe wajjawo Abahutu balina ennono ezaabwe n'ebintu ebyo bakola. Togenda kubibajjako bagamba nti temukyaddamu kukola kino oba temukyaddamu kuwasa mu ngeri temugenda kuddamu kuwasa mu ngeri bweki ne bweki. So Kagame nze I'm telling you this, you're casting stones, you and Museveni. Temukola kibi nnyo naye mu writing history wammwe nti mujja kwogerwako ng'abasajja abakyasinze obubi mu Great Lakes region. Mu destabilizinze Congo, mu destabilizinze Uganda, Rwanda, Abanyarwanda bali peaceful abagala ensi yaabwe nga balina mu nsi yaabwe tebagala bino Kagame byakola. Gye bali naye basirise. Naye kwegamba nabo balinze kintu kwabika balabe nti beerwanako. So what people should know is that kyetulimu bintu bya ddala. Bobi Wine abadde ng'abagamba nti byetulimu bya ddala. Abamu mulowooza bya kusaaga. Bano abasajja baagala kweradicating ensi yaffe kutujjawo naye teri muzungu agenda kujja kutandika kutulwanira nga tetwerwanidde. Ugandans should know tetuli liberated, tetulina independence, tuli mu buwambe, twaddayo ensi yaffe bagiresettinga before 1962. Independence celebrations in Uganda is a mockery. Eyanze independence ya Uganda sigi celebrating nze. Era waliwo omuntu nayagala okwekalakaasa nze nzigyawo mu maaso ga parliament ngayegaye constitution yaabwe njigayize maaso ga parliament. It has been abused by the very man that brought it. Omusajja yennyini yayita constitution eyo yajja abusing nze over and over again. He has no respect to that constitution. Why do we even hold it in parliament? Lwaki tugihoolera tugitambulirako nga naye nnyini yagireeta ajja abusing nze agijjako age limit agijjako term limit akola adeploying amagye akola national resources tatambulira ku nnono ya constitution. Nakyo buli kimu akikukanga bweyegalidde ensi ye abagambye several times n'abantu wa muntu yajja kwekolera mwe mutudde musirise mulowooza omuzungu agenda okuva yatulwanirire. Teri muzungu agenda kujja kutulwanirira kulwanira ddembe lyaffe okujjako ffe bennyini. Mumpulidde bulungi? Genda mu maaso ensi ekuwulira. Teri muzungu agenda kujja kutulwanirira okujjako ffe bennyini. Tali yoyo. So mbe encouraginga musituke nga president waffe bamutaddeko omuyigo gw'amaanyi. Ekyo mukimanye president bamutaddeko omuyigo gw'amaanyi nnyo nga gye nkomeza. Naye mbigayiridde nga tebannaba kubaako kibuusa ku president waffe situke tuveeyo. Bannange munzikirize nabadde nsabye dakika 10 kanveeko for now naye egundi eno gye nnyina nnyingi nnyo naye lwakuba nti nwanirize out of time. Nanga nti ndi kudduka mwami Lumpi nga bw'obimanya ebyange. Ndi kudduka kampani yange baagiggala, accounts zange baazifreezinga, LinkedIn account, professional account baagijjayo baagitwala. Kugamba nange ndi mu category y'emu nga ne president waffe naye lwakuba nti ate nze engeri mbadde mbayambako ku bya technology ndi miles ahead of them. Ndi miles 10 ahead of them. Tebasobola kubaako kye bantuukirira kubanga mbamanyi bulungi nnyo ate mmanyi n'entegera yaabwe bwekoma. Naye nsaba munzikirize nveeko for now. Maybe ku weekend nja kudda mbeeko ekyama kyembawa okuva e Rwanda. Kati linda katono soko tumwedalira kigedala 5. Nkoze video emisana ku Samusa simanyi bwogirabyeko. Bwe mbadde ndi mu kwanjuluza omukulu Adonia Ayebale.
brief history kigo baddo manyiko kubanga abantu bali tebamanyi ngawulya buli nyali Adonia yebale brief history kigo manyiko additional statement of that omwami oyo namuwulira ko mu North America mu bantu abenjawulo bangi kyobola banaze nenkonya ko ku City Bank bagikozesa in money laundering City Bank era banka gibakozesa n'abazungu bakimanyi nti bayisaamu ssente ne bazitwala mu North America ne mu Europe okukola emivugo egyo era gye bujja mu maaso awo tujja kulaba enjawulo ejjawo naye nyamba omwami omukogeeko bimukwatako n'ebimu ebirala ku weekend okay yes so Abannayuganda mbeere bulungi musigale nga muli bagumu musigale ne president waffe tukola president kyatulagira naye nanze president abenga every 2 weeks survive bamukwata bagala mubuzaayo fulemu kuddamu kumulaba tumale emyezi ebiri esatu nange tumuwuliza nga bamukwata bamutuusizaako labi so president ateekewo strategy y'okumulaba often tubenga tuli bagumu maybe 2 weeks every 2 weeks abeeko kasuulayo ketulaba tusirike tumanye nti tubeere bagumu mu mitima nti gyali naye naffe twekolemu omulimu tuveeyo twerwaneko tubali agenda tulwanirira Mukama abakumbe kwa tuna ensi yange. Amina. All right. Ensonga ezo muziwulidde nga bwazirambuludde ensonga ezo. Nabaga video yayo tugenda gikwata mpola. Buli omuntu osobola oginnyonnyoka. Lwaki tubagamba ebintu bino? Tubagamba ebintu bino kubanga bajjawo civic education. Ne bajjawo political education mu Uganda. Papasire nga tebaagala mmanye bya bufuzi na kumanya byafa bya ggwanga Uganda. Yensonga lwaki history yenna Museveni gwawandika awandika history nga atambulira ku ye ne banne tayogera ku bantu abayita era babayita swine kuba yayagala history atambulira ku ye kati olwokubamba genti Museveni mwana mujjana nyina okusigala mu makaago oba mu Uganda nga ali relevant ayina okubanga akozesa buli kintu kyonna kyetaagisa okukozesa okubanga asigala akola ki relevant mu nsonga ezo kati gwe Munnayuganda ali wano oweredde omwana asomye tukugambye nti emirimu bantu bava Rwanda ne baba initiating mu system ne batandika okukola gwe ng'owo tagenda kufuna mulimu era kyovula nti kati balina ebintu bingi babateereddewo bimutamanyi ennaku zino amasomero ga Uganda gonna batandise okuteekamu ebintu ebibatabadde mu masomero bayingizaayo abayimbi ne bajja ne bayimba abateekayo creative dance ow'ekiseegu abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi kati gobadde okimanyi nti global okwetola ensi yonna global wise nti Uganda kati ezimu ku nteekateeka za Ministry of Education and Sports za Geneti za kusiruwaza abaana bammwe nga bakyali mu ssomero mwennyini jjukira luli amasomero standard gye bali bagazimbiddeko emabega ng'amasomero nga Buddo Namagunga amasomero gakuliyetinga art asomesa abaana asomesa abazadde n'asomesa ne bannansi kati ati akulyetima mu masomero gano kuzina mazina ga kiwemu kwefungula oli najja n'akola n'interview ku baana abato ennaku zino kati kiririgo mu Uganda omuntu okujja okukola live stream n'awemula ennaku zino mu Uganda omukazi ajja nga nekulya jange nayogera ebintu byonna biteeka ku mmeeza nga tannakyatiddemu kuba teri agenda muvunana bino byonna ebintu biteeketeeke mukimanyi nti abaana bammwe bennyini kati babateddewo system masomero nga yakusirwala simanyi oba it's part of the curriculum ne kino kiri mu masomero sasukula school fees naye nga abaana amazina ge bazina wewunya omwana nga amazina agayimbiddwaga kati it is part of the education system mu Uganda ne baabaabwe tebasomera mu masomero ago baabajjamu kati Geneti ng'omuntu yakuliyetinga international schools baziteekawo extra curriculum activities bakola ziri ku international level sources amwe kati mwezandibadde extra curriculum activities mulimu mazina na bibozibozi bya kisiru bwe mbate munabyetegereza mbyetegereze bibiri mu education system kati eriwo essaawa zino mu masomero agali ku international level Geneti ge yateekawo abaana balina time bagenda bakola practicals ng'omwana bamu-identify nga nti onajja kubeera mubazina omutwala mu section y'okubajja onajja kubeera mutunzi waakyo omutwala mu section y'ekikyalaani onajja kubeera makanika onajja kubeera musawo nezinegana agammwe batandise obayiriza amazina g'ebimansulo disco after disco abayimbi bagenda mu masomero ago bakifudde kyovula nti kati buli muntu yenna gula mu Uganda ayagala kufuuka celebrities oba mwetegereze ekintu kino tikitoko
ego omukutu ogwajja ogwa China gufudde Uganda ekintu ekitagasa buli mwana inagula ayagala kufuka celebrity via what kweyimbisa kuzina mazina ga kisiru nakola bintu bya kisiru kubanga boy babagala kati buli mwana abera kusimunga nti celebrity nse mumanyi kino mukyetegereze kiri mu centro abaana bonna bali mu centro bonna one botamusanga azina mazina ku TikTok babera mu mbozi ya kisiru bogenda ku pages ezino kubanga ziri educative ezo tebazijumbira babera ku bintu bya kisiru kubanga bakiteekawo ne bateekawo ne tiimu z'abaana n'abalenzi nga bo bali mu kusomesa bintu bya kwegadanga ebyekifuula nnenge era nga bakipromotinga ebintu bino nakola ebintu bino kennyini epromotingwa Judith Kemba bazike nyinyi akimanyiiko bulungi nnyo kubanga bikolebwa ne muganya okutegeera gwe ekibuuzo mu Buganda o mu Kampala buli muntu yenna omwana oba asomye bonna baagala kufuuka baserebu emboozi zali tezinyumirwa emboozi zwazitanga mboozi za kintu kikulu nga tosobola kwogera ku mboozi za kwegadanga kati baddira platform baziwa abantu abaseegu baneeko babera ku social media okuwemula it is part of the life today abavubuka okuta obutambi bw'obuseegu it is part of life today buli kimu bakikola nga kijja mu sento njagala omuli abantu bameka okuva mu areas endala abakola ebintu ebyo owerera mwana ogenda kuzina mazina ga Kimansulo owerera mwana ogenda kuzina mazina ga Kimansulo olina jja n'agamba public nti abakazi mugende mwetunde kati nange mbawagira mugende mwetunde such statement ajongera mukazi alina abaana nenga message egenda tambula all over social media nti akkiriza abakazi bagende betunde munsi iki bine bintu biteeketeeke kubanga mwe baagala mutandike kubeera mbino kyovula nti nebbaale zisinga okubeeza akabi mu Kampala ziri mu Buganda lulina jjane mbagamba Valentine newedde wonna baategeka ebivulu 80% byali mbakazi nga abasajja tebaliimu what went wrong mwina kye mutamanyi abaana ab'obulenzi mu Uganda bafiira ku speed eya waggulu abaana abawala bagenda sigala nga bangi nnyo ekikolwa eky'obutemu era ekibi ennyo naye nga speed abaana abawala kwe boonoonekera tosobola gitegeera leo twajira YouTube channel nga ba YouTube bano abakola interview noleeta omwana maina n'omutunuzamu kamera n'omubuuza emboozi z'ekiseego noleeta omuntu eyeetulidde emyaka 47 n'otandika omuggyako interview ne muleeta abaana bavuga empanka ne batandika okusomesa empanka nga bwe zitambula mu ggwanga kiki mutandika okupromotinga ebintu ebyo kubanga kino ekintu kiteeketeeke naye ebintu bino byonna kubanga kati njagala kugamba bw'ogenda ku social media platforms kuno tewali batono nnyo ayinza okusomesa nti omwana omuteeke mu kintu kino omwana agende akola ekintu kino oba okwenkaraginga abaana bonna newankubadde ng'osomye ng'olina diguli fuba okulanga okozesa omutwe gwo okugenda okuyiya omulimu ogugonga omuntu batono nnyo abakola lives ezo nga bategeeza abantu wano tukimanyi bulungi kibajjajjaffe bagagawalira ku kulima naye osanga programu ntono nnyo ezinkaraginga abaana okulima ompulira bulungi nnyo so nga tukimanyi nti Uganda yensi at least ebera mu season 2 ez'okulima oba ez'enkuba naye n'ogamba omuntu bakeera ku makya kuteekako live kwogera byabuwemu nze kisinga okuntiisa n'okunnyennyamiza buli mu Uganda buli alina essimu ayagala kufuuka celebrity kunyumya mboozi za kwegatta kunywa mwenge ng'emboozi eziri development tezoogerwako naye ng'oli akimanyitte mu kyalo balinayo ettaka liri aido goza mu kyalo abalima emmere ogirita mu Kampala bagirima ku maazi oba ku mwezi bagirima mu byalo bwe bataakyusa enkola yakuregulatinga social media nakutegeeza baana bano nti bw'oba osomye nga tolina mulimu focus okuyiya ekintu kyonna ky'ogenda okukola kubanga ensi ezisinga obungi mu nsi yonna world over zikosa social media platform zino okusomesa abaana baabwe
okubeera self independent mu Uganda buli gola bayenna ayagala kufuka serebo nibo mbuzo okufuka serebo genda funa mu kitasobola kunnyonnyola waaki kubanga omuntu bw'asoma newo bulidde omulimu oyawukana ku muntu atasomye naye ate omuntu asomye bamuteekamu virus mugamba nti gwe tosobola kukola mulimu kyafu naye nkugamba ne bono boyina diguli 7 omulimu ne gukubula e Uganda ogenda kujjeebulayo n'okuddamu okusoma ate omulimu gw'ogenda okukola tegenda kujja mu bitabo byo gyensonga lwaki abantu bangi nnyo bajja ku byo ne balemwa ate n'ekyeyo kiriko age limit nkiddamu ekyeyo kiriko age limit the moment you clock 40 togenda n'ofuna passport n'ofuna visa ng'ogenda kuba kyeyo nkiddamu the moment you clock 40 oba 45 togeza n'ofuna visa ng'ogenda kuba kyeyo nedda togenda kumalako njagala bakubiriza ku preparation y'abana Uganda eri obukadde 49+. Bw'oba osomye omulimu ne gukubula muganda ng'olina eka y'ettaka mu kyalo genda oyize ku eka y'ettaka eyo. Nyongera okujjukiza wonna woli mu Uganda osobola okukolerawo bizinesi ng'otandise okulima. Yes, okumujjaga nti ate okulima kuli expensive tewali kintu kyangu mbulamu. Tewali kintu kyangu mbulamu. Lwaki? Gwayagala ekibuga nga tokola ogenda kukola mulimu ki? Kubanga mu kibuga ogenda pangisa. Mukyale wa mu nnyumba y'ekijjajja eri kyekikubeza mu Kampala nga tolina mulimu. Jjukira nti milioni 49 ani azirimira okufuna emmere ezibeezaawo. Gw'okimanyi nti mu nsi gye mugenda okunoonya ebyeyo abazungu abasinga okubeera abagagga balimi nga baliisa ensi zonna. Gw'okimanyi nti abazungu bali mu bulamu obulungi tebabeera mu bibuga. Gw'okimanyi ne mu Uganda kati ababeera ku Ntebe Road ababeera ku Masaka Road every Friday abakola mu gavumenti abakola mu bitongo byo byonna buli omu avuga mmotoka kuddeyo kulambula byalese mu kyalo kulima. Gw'oli mu Kampala tova mu bbaala oli mu Kampala tova ku TikTok mwafuuka macupa na chokolo temuvaawo mweze sigenda mu kyalo sobola kubeera mu kyalo buli omu yagala kubeera sire bagenda basiiga siriimu bagenda bavuga empanka mukomekerere nga munywedde enjaga nga muvuddeko naye nga mukimanyi bulungi nti omuntu ogenda mu kyalo bajjajja mmwe kitaawo akuzadde jjajjaawo yamulimisa mwanyi yamusomeseza ku mwanyi jjajjaawo yatundanga amatooke jjajjaawo yalimanga muwogo jjajjaawo yalimanga omwemba jjajjaawo yalimanga kasooli yalimanga ebijanja ne babigudde bbe oyo abeera kapitongo musigazizza. Gw'oli mu Kampala okera ku makya n'ogenda n'ogula emmere omanyi alima emmere eyo gy'ali bw'ogirya enkya neggwaawo gy'ogenda ogula enkya ogenda gijjawa. Kitegeeza obwetaavu bw'emmere mu Uganda bungi nnyo naye abalima emmere batono nnyo. E Bulaya gy'ojja abaliisa abazungu bali mu byalo bali well off. Era omuzungu omutuufu agamba nti ababeera mu kibuga basiru ekyo omuzungu aga nti abantu abeera mu kibuga abasula mu kibuga basiru. Njala kubuuza landiroodi waasula luddawa gwasula mu Kampala asule Najeera asule Maki landiroodi waasula luddawa. Mukimanyi nti balandiroodi abasinga bwe basula mu Kampala basula mu byalo. Tosobola gatta school fees ogatte bills ogatte rent ogatte okulya ogatte n'okulabirira abaana ogenda tojja sobola kumalako. Wabula singa oba osobola okusolvingako ebizibu ebimu ng'obeesinze mu kyalo kijja kuba kikkolera. Oyina abaana 3 bonna bangalo bunani bakulidde mu kibuga balinga kalooli tebasobola kwekolera kintu kiki ky'oguluminga. Oguluminga kiki ekyo? Mweke nyini muvudde Uganda ekizibu. Lwaki? N'abaana okutandika ogamba eggwanga tiribakwatako politics bakwata kubanga mbaguluminze nga mbalaga nti life is very easy at any level. Bw'ona ovaawo omwana agenda kusobola kukola ki nga gomulaze nti buli kimu kyangu. Bagundi mbagamba ojja kugandira mbu yayogedde byo olwaliro soogedde bino byekutegeeza bikulu nnyo. Genda okinoonyerezeeko era okikoleko research.
Boboli nango wasoma ngebyo emirimu gibuze muganda angekubiriza genda mu kyalo. Tofa ku masanyalaze amasanyalaze mu kyalo gyegali. Bwe gaba tebagali yo funa sola. Kuba Kampala bwe ne kwe bagenda kusekerera ne mu hoteli agenda kusekerera. Ne kyalo kigenda kusanga yo ekibuga kigenda kusanga mu kyalo. Wano wantudde balina ebibuga 84 buli kibuga kyetengeredde tekibesinga ku government. Ebibuga ebirimu n'abalimi be basaplying emmere. Nenjala soka kubuuza comrade wange muna Uganda munanga ali mu Kampala. Okola mulimu ki e Kampala? Omuntu okubanga oli mu Kampala ng'ofuna emitwalo 5 omusaala omwezi. Oteeka okubanga oli part of Kabano group nga bakusasula musaala. Kati ekisinga obuzimu kye mutannategeera babatega social media nabalaga abantu amuti obulamu Uganda busoboka. Ekyo bakibalaga nolaga nti asobola kuva Kampala kubanga lwaki wanu akugamba tasobola kuva Kampala tasobola kubulya mulimu gwakola naye ayina ssente. Aganda tasobola kuva Kampala mubbi bebakulya ebinja ebitambitema abantu bakulya ebinja emmotoka ku street bakulira abantu ababba masimu ku street bebabbe emmotoka kati yaga tagiva kuva Kampala kubanga babbi. Omuntu ategera njala kubuuza osobola okujja omulimu Kampala ogwo emitwalo 5 consecutively nga bagukuwa okujja ngo olugwamba n'ogwo oba owakakadde osobola gujjawa teguliyo. Kati njala soka kubuuza obulamu ogenda bumanaging otya ku level yo yagala ebereko ng'okyalina ebintu bitasobola kutunulamu n'otunzaako amaasi nga wetulaga. Nkujjukiza kitaawo kutuusa waali jjajjawo yamusomesa nga amusomeseza ku bulimi. Ekikwatisa milioni 15 ogule fuuti 3.5 obeera musiru. Ekikwatisa milioni 3 ogule fuuti 10.5 yakyapa mu Kampala oli musiru. Lwaki oli musiru? Abasajja n'abakazi ababala embeera nti Kampala akula addawa wabweru. Nazzi kuno nga tumanyi nti Kampala akuma Busega. Kampala kati ali mpigi. Nazzi kuno tumanyi Kampala akuma Busega. Kampala kati omusanga wa Buloba. Nagizo tumanyi Kampala akoma Nansana. Kampala wuli agenze anatera ne wakisayiseewo. Tumanyi Kampala akoma Matuga. Kampala agenze Kapeeka. Tumanyi Kampala era akoma Matuga. Kampala kati agenze mpaka Kasana Luweero anatera kuyingira Luweero Kampala. Tumanyi Kampala akoma eriwa kule oluguudo lw'Ebugerera we watya nti akoma saidi. Kampala agenze anatera kuyingira wa saidi z'Eggayaze munda. Twayogera nga nti Kampala akoma Nambole. Kampala n'emukono yayitawo kati agenda yolekedde embalala mbala ku lw'emukono. Munatira mulanga ayise mu mabira yeyongeddeyo oyo ye Kampala asenguka. Ompulira bulungi nnyo. Oluguudo lw'Ekampala Kansanga terukyaliko wawe lukoma. Ntebe Road takyaliko wawe okoma. Kati njala kubuuza gwagula mu Kampala fuuti 3.5 miliyoni 2 otegera lunaku ki? Ekibuga n'enkulaakulana bikula bifuluma. Nejjukira bifuluma bitya kankunyonnyola otegeere. Akulidde mu Kampala ng'ayina amagezi. Buli abazimba kati ne basembera okumpi ng'atundawo ng'afuluma addawa afuluma. Waaguze era entuukatuuka egenda tuuka myaka 5 ku 10 era nawe atundewo asembere ng'afuluma. Mu myaka 30 ogenda kukomekkera luddawa. Bw'oluvannyuma myaka 10 ng'osenguka obadde ozimbye ng'osenguka ogende wala. Mu myaka 3 ogenda kukomekkereza luddawa. Tewali walanga wawo kyekisooka. Ekyokubiri teri kintu kya bugagga kisinga mmere. School fees zisobola okulema n'oga omwana tuula tulye emmere tujja kuyiiya. Emmere gye mulyako gye mutunda. Nyongera okugamba nti Uganda eyingiramu abantu bangi nnyo abagulira. Uganda abantu bazaala naye ani abalimira.
lega kudda kwesiba mu Kampala mu arcade ozimbye amatama sente zonna capital mutaddomo ebintu bikudibiridde ate omaze bitunze goodwill ate ofunye passport egenze Bulaya ekyo kitegeeza nti oli musiru tosobola kutuula wansi n'okalculatinga future yona y'abaana bo godiringa naye nti competingere mu arcade one ayina bw'ayita ham ayina bw'akubira essimu gamba n'ogwo tasasula musolo yayingiza container kati gwakajja obunaku kalina okwemanya ng'obudde bukyali njagala kuga nti abantu abali mu Kampala kati bonna bali mu arcade by indigenous kati batuse ku 50% bakyali by indigenous ate nga buli lunaku waliwo indigenous agala business kyekimugaza business kubanga agenda ocalculating expenditure ne income nga takyasobola kumanage nga alina kuggalawo goloza batunda enyumba ku social media n'amataka batunda byaki nosanga oli enyumba yamulemedde ku musingi lwaki enyumba yamulemedde ku madinisa lwaki mukyuse mentalite yammwe ng'obudde bukyali others temusobola kulwana ntalo bbiri mulwane entalo z'ebyobufuzi n'entalo z'ebyobufunza kubanga byenfuna biri set biri politically motivated kubavuwaza nkiddamu teri mwana Munnayuganda nakabala oba oli gino agenda kuddamu kufuna mulimu mu Uganda ekyo nkikugambye ono kinonyerezeeko teri mwana azalibwa Munnayuganda nga kitaye Munnayuganda mama Munnayuganda agenda kuddamu kufuna mulimu mu Uganda nga guweze $5,000 either nga weetunda oba wayo bitundu bya kyama oba bagenda kusiyaga ojja gufuna ne guno nti genuine ndese qualification zange togenda gufuna ekyo genda ko kikoleko research gendo kikoleko research gendo kikoleko research nkigamba towakana mulina diguli buli mwaka omwaka gendo kunga batikidde abantu abasukka $50,000 bakula luddawo Limu abamanga bakadama tebasoma gokimanyi nti enamba y'abakadama abayingira Saudi Arabia kati abasingo abayina ebwebuyigize butono bayina senior 6 certificate abaana bafuluma kati bakadama bagende Saudi Arabia abayina qualification ntono bayina senior 6 certificate abaana bagende Dubai ne munsi z'Abarabu okuba eky'abaana abalenzi ekitono nnyo nabo batandika ku senior 6 abayina degree Chicheche mudusa mu Uganda gaya badde akola mwamu mitwala 25 aina degree ekisinga okusooka okuba abaana baffe mu bwongo kyekino wano wammanga akubye winter n'afuna degree winter kwe kubanga oli ogumikiriza okusoma ebitabo n'obanga oyagala kwebaka n'oteeka ebigere mu mazzi n'okalula amaaso mpaka lumalako n'amaliriza degree omuyayi n'amugamba nze okuwana omulimu nawo omulimu gwa $3,000 onoogukola Kampala kati kuva mu paaka empiba paaka enkadde stage etandikibwako okuba ya layisi ya 10 wogirinyira wogivira mu ya 10 amagenda n'amaddake kakaaga zibala omwezi ze sente mmeka tezenkanakana n'omusaala kati oba okolerera ki muganda nge baleme kulimba yimba mbu wasoma sooka okwate ebitabo by'obuteeke ebbali okozesa engalabiyo otondewo omulimu gwo nengo omulimu currently oguliwo kati mulimu gwa kulima lwaki gwa kulima gobadde okimanyi nti ebitundu 6 ku buli 100 ettaka lya Buganda lyonna gye liyita liriko Banyarwanda bakolerako activities ki balimirako balondirako naye tebalina mpapula zoogera ku ttaka eryo mwe bannannyini ettaka eryo muli ludda muli mu Kampala mwebase mulinganga ŋŋonge lomutegeera basudde nti byali ayimba byali bituufu nkugambye ettaka lya Buganda na gye liyita ebitundu 6 ku buli 100 liriko bagwira Banyarwanda bakolerako activities ki kulunda na kulima gwokola mulimu ki oli mu Kampala yasaamiridde mbukubanga nina degree bwe mutejje mentality musimanyi nasoma
bwe bulwadde omuzungu bwe yateeka mu kaddugala oyagala kunga nti abazungu gye buli mu nsi zaabwe tebaasoma tebakola njagala kubuuza mu nsi ze mugenda okufuna mu visa teriyo bataasoma tebakola gwe lwaki bakulowozesa nnyo mbu okufuna diguli kyamakulu nnyo ekikutandisa n'ogadde buli mulugu gwonna ogenda gunyooma mutandika okwesikamu eri mentality okusoma is just a qualification ekikulaga nti osomeza empapula but ability obusobozi bwo n'okwetegereza ensi nga bwetambula olina okusooka okussa wali okusomako n'otandika okuyiyanga omuntu okukola kwe kuluwa bw'onoloza nti ogenda kukola mu ofisi ng'otudde mu ntebe y'enyola ofune emitwalo 5 noonye bakuziika ng'obudde bukyali bw'oboloza genda kufuna mulimu gwa kakadde otule ku ntebe weeta obeere mu esi genda onoonye bakuziika ogenda kufa pulesa tojja gufuna mu Uganda ekyo kikubuulira musooke mukwate mujje mbiri ebintu byomwe mwasoma simanyi gawo nasoma nnyo manyi oluzungu nonsense oluzungu lulimi ng'endimi endala kyolina okukola kiri ekintu eki kusooka kwemanya nti akajja obunaku keemanya bajjajjaffe baagaggawalira mu kulima abala baasuubulanga kati okusuubula baakuvaamu kubanga baakukalubya bajjajjaffe baakolanga mbi entambula baagibagoma agivaamu where are they nze mba siri ku live ntambula ku social media platform zonna netunanga wait a minute eno ye mentality gye balimu ndiye 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 nengamba wait a minute twetaaga mindset empya nete tusobola kufuna ekizibu mmwe n'abatabadde ku social media kuno fe ababeerako giri emyaka emekadde kwabeerangako omugenzi Dr. Samson babi mu Lukisekka yakolanga program olwokutaano lwabeeranga lwakutaano za akawungeezi yasomesanga Abaganda okutandika okweyimirizaawo baamuta wakyali agisomesa TV ziriko ono yakwanyaani oli yakyayaani ate kiteeke mu bwongo competition egenda tuuka nga tokyagisobola nga you have to improvise competition egenda tuuka nga you can't compete lwaki abasomi banje emirimu mitono ogenda kukolawa kyekibuuzo nkubuuza tugenda tuuka ekiseera nga mu Uganda buli omu alina degree buli omu alina certificate mugenda kukolawa wano omuzungu yabateekamu ekintu kiri ndisoma naye nga takugambye nti create your own job kino kyenjagala oteeke mu bwongo gwoza lwaki omuzungu teyakusomesa nnyo creatinga mulimu gugwo ku lwonga gwe bagita self sustain lwaki omuzungu teyakusomesa topics zibata self sustain how can you sustain yourself in such a situation muli abayigirize mutudde muwolo buli omu alina degree buli omu alina semo qualification muzze kwapulinga mulimu ogumu ani agenda okugufuna lwaki tebabasomesa ku creating emirimu gyammwe create your own jobs lwaki tebakikusomesa gwokimanyi nti video okuwe muleyinza okukwata akakadde bagirabye video okuwa buli otandika emirimu nebeeramu bantu 100 bagirabye bokka bokka obadde okimanyi ne batuuka okulanga omulimu kitongole bajja abantu emitwalo ebiri babuuze ebyo emitwalo ebiri badde balaba eri video y'okuwumula lwaki kunyonyola kitegeere mu Uganda emirimu mitono nnyo okusinga abantu abasomye naye video ziri ku social media ba content creators bakola osanga video wakumula ng'efunye miliyoni emu eyaba viewer nosanga video nga video esomesa omuntu omujja mu ntegere y'ekisiu adde mu line entuufu ng'ena viewer 1000 kati bwe balanga omulimu kitongole kyonna nga guli omulimu ogwo bagenda okwapulayinga abagenzi okwapulayinga omulimu ogwo babeera mitwalo 2 kati egyo emitwalo 2 be bali ababadde mu kukadde kali akalabye video eri y'obuseegu Uganda weyimiridde awo
enjawulo ogirabye ogenda kukolawa omwana we agenda kukolawa walina okusooka otule weegendereze nnyo otyo ennyo nga tonnagenda ku vidiyo za bisiru nabagwagwa beera ku social media ekiro nga bakumye live we wano omaze okusoma oyingidde 25 onoonyeza omulimu gubuze kati nyala kuteeka wali omaze okusoma oli mu myaka 20 onoonyeza omulimu gubuze si bwe kiri nti ye tolina capital nti ye nezikola passport ozirina nezikola people akufuna visa tozirina ogenda kuddawa buli luvannyuma lwa myezi 3 ku 6 batikira abaana bagenda kukolawa gokimanyi time egenda tuuka nga okusoma tekukyalina mugaso time egenda tuuka nga okusoma tekukyalina mugaso olina kuddayo kozesa mutwe gwo mbaddewo ntya kikyenjiyiza ng'omuntu gobadde okimanyi nti abantu bonna baneekolera janga batunda ebyokulya ku siku ng'ojje kubanya bakazi bakulukulu badde bokyakasoli ku makubo kati osanga basika chipsi abeeyeeya ku makubo abo bonna ogenda omusanga mwana senior 6 drop out ogenda omusanga omwana wa Makerere abavuga boda nga bamakerere ogenda osanga abantu batunda ebintu mu katale nga bamakerere balina diguli kubanga yayiye obudde nga bukyali era onaga nti anse diguli munnange yansala si kuba nti yamusala tamanyi no yali yonazinga rate nti yalina okubeera creative with immediate effect kati ekizibu kye tulina mu Uganda nti abaana ab'obuwala basinga obungi mu Uganda abaana ab'obuwala basinga obungi kino munansonyi maye mujja kunyiiga last resort y'omwana omuwala mu bulamu bwe okusurvivinga alina kwewaayo yeewaayo kwani ku basajja basedduvutto abalina ensimbi ezitotogana ng'obukolwa babakozesa ebintu bibiri wa bwe tebabawonze mu bintu byabwe ebibafunisa ensimbi bagenda basiiga nawookera wa siriimu naye nga talina gy'amututte naye nga naye alina abaana bali mu sayizi y'emu yensonga lwaki mu Uganda mulimu tendesi nti omukazi yenna ofuna omulimu office bamala kweganzikako ne mu bazungu kimenya amateeka kubanga that is a violation of human rights era nokigamba omukazi mu interview omuzungu nti mala kukolamu something connecting ekyo kyokka kigobya interviewer ne kimugobya ku mulimu ne bateeka omuntu omulala agenda okusobola okumanaginga omulimu ogwo kati kyekizibu ekiri mu Uganda ne mwena temunakiriyoyizinga ne marriage gyogenda abavubuka tebakyalina ssente tasobola kusasitaininga bulamu ensonga lwaki buli omu mu Uganda yagala kufuuka serebu kubanga akimwebwa kukwata akasimu n'ateekako data agenda funa abantu 10 mulaba agenda nti nze kati ndi serebu mubuuza okola mulimu ki era obeerawo otya tasobola kunnyonnyola yensonga lwaki oli akola ku TV emyaka 40 tavaako lwaki talina pulaani B oli akola ku radio emyaka 40 lwaki tavaako talina pulaani B boyita baserebu basinga obungi e Kampala 80% bakyapangisa bemuyita baserebu kino kiri ku record ki finding out bemuyita baselebrities e Kampala abayimbi abakozi ku TV abakozi ku radio 80% bakyapangisa bamanyikimu kwambala ngoye nakwepostinga nakukola bintu ebyo bamanyi ebyo ne mugambe nti okoze ki wabula eri 20% esigadde waliwo abagezi bonga bamanya dda ki ekyokukola era tebogera the moment osanga omuntu nga postinze ak'obugagga kalina manya embaata yaneti okitegedde bulungi nnyo kati ate gwe omwana omulenzi oli bubi nnyo era buno bakanjala bo basindikira baganda bange abaana abalenzi Katonda bwe yali yatonda omusajja n'omukazi omukazi alina added advantage gwe gy'otalina
Kyovula nti naku zino bakwata ababbi bakwata nnyo abasajja so si bakazi. Abakazi batonye bakwatira mu bobbi. Kati added advantage y'omukazi gireke njogera naawe kabulaza nkubuulira. Soko ojja amalala aga 6 pack mu bintu bino. Soko ojja amalala agasiba balance. Soko ojja amalala agakola dreads. N'okulooza nti bagenda kulaba. Omusajja yenna ebeera nsawo. Ensimbi ozijjawa ziva mu ntuuyo. Entuuyo zifuna okola ki? Okola. Bw'oba toyagala kukola teri mukazi agenda kukulaba. Omusajja yenna ziba ssente. Ssente ogenda zijja olina kuyiiya kukola. Abasajja basinga obungi mu Kampala abo. Abagaga omu Kampala bayina bizinensi endala ze bakola apart from kwezo zemula ze bali mu kussa zino. Ompulira bulungi nnyo bayina bizinensi endala. Basajja wasanga alina ebimba by'enkoko mu kyalo noga kino kiwunga kyati ndi mugagga gundi yenanyini biyumba byo lwaki akola side business kubanga akimanyi time egenda tuka nga takyasobola ku managing properties ezo na misolo abiveemu adde mu kyalo. Kati goli mu Kampala nze kola 6 pack nsiba balance nkola dread saagala kulima ogenda kukomekereza ngo bibagenda kubaka time ogenda kufa bulaza mukyuso obwo mukyuse mindset yamwe mutandika okufokasinga ku nkola y'abajjajja mmwe. Bw'oba tolina jjajja munoonyerezeeko bakubulya ebintu bye yakola. Uganda ekyali virgin nnyo. Uganda ekyali virgin nnyo. Nnyo. In terms of resources ekyali virgin nnyo. Uganda ekyali cheap nnyo in terms of labor. Ekyali cheap nnyo. Naye Uganda bwe natandika okutabuka nga ne labor ali expensive. Resources nga ziri expensive. Amunzo obutasobola kumanaginga bulamu kyo kikubuulira. Munzo obutasobola kumanaginga bulamu. Mubeera ku social media nga musinika ebinnyo nga mwogera ebiwoozebooze bitazimba nga mukyamya abaana b'abandi. Kuba temanyi nti bw'okola video ng'eno eri abandabirako ne bawulira byenjogera. Ne kati goli ku TikTok ogikumye kuliko abantu 10. Oli mu kunywa mbozi za kiseegu. Waliwo omwana emyaka 5 alina essimu. Waliwo emyaka 8 alina essimu awulya mbozi zo ajja kupikinga interest. Gira emitwe. Bapampinga mipampinga essence na knowledge. Eyo omwana ng'agenda kutwala ideology za mwenfu. Bobo nyoma agriculture. Kuba that's the best option iliwo. Etwale yasoma n'atasoma. Goza lwaki bwogenda ngozizo omusango bakutwala luzira. Bwe kusinga bakutwala kulima. Wate wali ebibonerezo birala. Nkubuuza. Bobo okulima oba agriculture is the best option. Eri yasoma n'atasoma. Kubanga ani alisa population ya milioni 4.9. Njagala omuliro company eziri genuine nga zirima at large scale mu Uganda nga zifulumya agricultural products at large scale zimbulireyo. Where are they? Gendo kole research ku Kenya bavubuka bonna kati bazemu agriculture mu farming. Mu Uganda mudda ku TikTok. Buli omwe ayagala kubeera celebrity. Emboozi zitagatta. Minister of Ethics and Integrity. Mwina ekintu ekigenda maaso mu Uganda nga it's a time bomb mutakikontrolinga nga obudde bukyali. Minister of Ethics and Integrity. Waliwo time bobo jamutalaba. Gangs ziri Mexico. Gangs ziri Cuba oba ziri mu nsezo. Tezatandise jjo.
zatandika mu mbeera eri mu Uganda nga mulese buli muntu akole kyayagala. Please kabulaza nkutegeeza. Abaana abawala bemulaba ba celebrity bemuyita ba sire queen. They are slaying kubanga mwabavuka muri basiri. You can donate money anytime anywhere. Kyekibabezaawo. Enswera zibeera wali kiwunya watali kiwunya enswera tebeerawo. Ompulira. Abaana abalenzi mmwe muyimirizaawo embeera ya basire queen mu kibuga. Kubanga you can donate money anytime anywhere. Batandise n'okuva ku miramwaja bwe gye bakuti kansome nfuna omulimu oba bwe kiba kiganye ngende nfumbirwe kati baga nti I rather stay single as long as ndi slay I can slay. Eri abakazi abali mu byalo nga bakola ssente goza basula kebetu mu Kampala bavaluddawa abakola ebiri mu saloniza bavaluddawa. Mwe mbagamba ekigambo kino buli muzadde w'olitandika okutereeza omwana w'omulayini ole mamofo kasingisa ngo ganti simeyo ogenda kusoma ogenda kufuna mu time egenda tuka ngo okusoma kuli useless nga buli muntu mu Uganda alina qualification bwaba talina buli mugenda kole soko kiteke bongobo mu myaka 10 population ya Uganda egenda kubeera almost 50% ngeina qualification wakati wa senior 6 oba degree oba diploma buli omunga ajirina nenge emirimu giruda kiba kola nga tijiriwo mugenda kikwasaganya mutya. Obumenyi bw'amateeka buva ku bantu abali aida batalina mirimu. Obutemu buva ku bantu batalina mirimu nga bali aido. Kuba tewali gwe bazaala nga mubbi embeera muyitirawo ng'agenda okubba kubanga talina kintu kyonna. Ffe tukulidde mu Kampala Central nga mulimu senta z'abavubuka ezicollecting abaana b'oku nguudo. Naye nga mutula okubuuza abaana abo bakonsolinga ng'akubulira ensonga ennafu nnyo ezamudduse waka ng'ensonga nnafu nnyo lwaki negirigensi y'abazadde basobola konsolinga abaana okwogera nabo nakubateeka balina kuba. Gwe bw'ozaala omwana tomuzaala muzazi n'omulekaawo omwana alina okufuna guidance. Omwana alina kufuna guidance ne the moment you street talk those children obalaga nti life is very easy. Muganda wangu omwana oba ogenda kuzimba muti gwa setaala. Life is not easy at all. Zimba omwana nga ne oba ovudde wasobola okuyimirirawo. Tolaga mwana nti buli kimu kiri very easy and smooth. Ogenda kufa ennyumba agitunde. Ogenda kufa emmotoka agitunde kuba kyalaba kyekyamangu. Mutandika okuzimba abaana nga ne oba ovudde wasobola okukozesa ekitundu kyoleseewo n'akidevelopingirako n'akola ebintu ebirala. Yensonga lwaki mugamba nnyo abayindi nti bali conservative lwaki omwana omwindi bamusomesa muga nti you have to be self-independent economically. You can survive ne ku small coin of money ne small capital you can survive. Naye ffe waffe abantu balaga nti life eri easy soma busomi osome gw'osomesa omulimu agenda kukola gwani. Agenda kola gwani. Muganda ngenjala kutegeeza obudda ebuddo bukyuse enswa bwekyusa amaaso nga naawe evuba okola ki ekyusa yessaawa mudde mu byalo. Yessaawa mudde mu byalo oba wasoma oba tewasoma Kampala oba tokyasobola gifunamu kintu kikubeezaawo. Muganda wange nkuwagaabwa nga sikolimidde sikusingise yessaawa odde mu kyalo. Lwaki nkugamba odde mu kyalo? Cost of living mu urban areas eri more expensive than in villages. Embeera gye tuyitamu eya bulijjo mu Kampala mukono wa Kiso etandise okuva mu gw'omulamuzi obulamu butandise okugaana. Ogenda bo managingirawa ddako mu kyalo okola by'olina okukola. Bajjajja mu balekayo amataka gye gali acres and acres amataka gali aido. Baani abagaliko Abanyarwanda balundirako ente zaabwe.
Gonoga mwanze sigina nakasongola wala wantu bavugira 3 consecutive hours ogamba otyanti wala ensi ngovuga Kampala okuva Kampala tuka ku border Uganda 4 hours no gama nti Uganda nene. Are you stupid? Nga abantu bavuga okuva Manchester ne bagende Liverpool. Obavuga okuva Nairobi nagende Mombasa nga jakolya on daily basis. Gonoga mwe sola genda Masaka kukuwerayo. Nze sola genda Gomba kubeerayo. Nze sola genda simanyi Katosi kubeerayo. Mwe eyo mindset wecha abali mutwe. Nti nze sola tewali wala mu Uganda kasi katono weka tekalinga ekikopo. Olosingo badobera Tanzania josobola okuvuga olunaku ne lugwako nga temunnatuuka ne mwebaka. Kati kankubuuse. Gwomanyi nti mu western side of the country abasajja batandika okulima amatooke ku nsozi zaabwe. Osanga omuntu wa bulijjo ng'alina olusuku ekitono nnyo ekemu. Nga buli wiiki ekitono nnyo alugyamu emitwalo 3. Ekitono nnyo wiiki alugyamu emitwalo 3. Gweze sente z'ofuna mu ofiisi ng'oli kano kagundi kano buno bukiyawa mu ofiisi ng'ekitono nnyo omusajja mu west olusuku alugyamu emitwalo 3. Gweze okolere ennaku 30 yazifunidde mu nnaku 7. Gwe tosobola kikalikyuleetingamu nti ettaka mu kyalo gye liri. You can do as well ng'oyo muntu kiyakola. Era bw'ogenda mu west abantu abaavu bali mu kibuga. Mu byalo teri mwavu. Nchiddamu bw'ogenda mu west abantu abaavu bali mu kibuga. Abantu abalinamu kasente bali mu byalo. Mu Buganda twali tulima ettaka ne lifa emmere evaawa eva mu Maserengeta abagirima loboti. Amatoke g'olya omanya agalima. Obumonde bw'olya obuzungu omanya abulima. Emboga z'olya omanya azirima. Enkoko z'olya amanya azirunda n'amagi. Engano gy'olya mu kibuga ng'olya kikomando buli lunaku omanya ani alima engano eyo. Omanyi wa gy'eva. Olya fruits ku makya n'olweggulo olinganga kaamugye omanyi fruits gye ziva. Si tulakita bantu. Bino mbikugamba mu experience kuba ffe twakulira ku nkumbi. Bajjajjaffe basavayiviranga ku nkumbi. Nkugambye Uganda ovanga ku nsi gy'ovuga okuva mu kibuga akati n'otuuka ku border within almost 4 hours oba 5 hours ekinene nnyo. Ng'ogamba tosobola genda kubeerayo. Ngonga tosobola genda kubeerayo. Muganda nge tebakulya ssente. Ne bakugamba nti beera mu kibuga otandike business kiveeko. Ddake wammwe ku kyalo. Ettaka balya bajjajja mu gye liri. Nyongera n'okujjukiza nti ettaka currently likyali cheap mu Uganda yonna. Ettaka likyali cheap mu Uganda yonna. Milioni 15 okudda waggulu osobola okufuna eka y'ettaka ngeri genuine eriko ekyapa. Eka y'ettaka osobola ogiteekako bizinensi zo ez'okuluma n'okulunda ng'okolera ku peesiyo. Tewali kintu mu nsi yonna ekiyinza okuyamba ofuna emirembe n'okuggwako pressure nga weekozesa. Gw'omanya essaawa z'ozukka, gw'omanya essaawa z'okola, gw'omanyi bw'otegeka ebintu byo. Tewali kintu kikubya pressure ng'omanyi nti nina okutuuka ku mulimu ssaawa 2. Wensusirizamu eddakiika 3 bagenda kutema musaala gwange. Wenkikolera 3 consecutive days omulimu sirina. N'okola ne bakuluma emyezi 3. Omanyi kye kitegeeza?
think twice. Lowooza nnyo ng'obudde bukyali. Bwe muneerekamu akamba Zulu oba akamba Ayaya akasenguse ennyonyi ekiro nga mwenna mulowooza mujja kufuuka ba celebrity mu Kampala. Mwenna mulowooza muli ku level y'emu n'abawamba eggwanga eryo mbasaasidde. Gwe Ssennaku ne Wannaku eyasoma nga toyina mulimu amagezi nkuwadde gaabwa togenda gasanga walala dda ku kijja kyewammwe olime. Nkugambye okusoma omuganda gugenda tuuka nga tekuyina amakulu nga mwenna muyina diguri. Mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Bwe mba maze kitegeera be kinyiiziza munansonyiwa kubanga ebintu bino temwagala nnyo biwulira. Naye muyina obbiwulira olw'ensonga abalimenti obagaba ebigambo bino TV bazifuula za buwemu, bazifuula za lugambo, ezimu bazifuula za kkonjera. Social media bwezze naye ekintu kye kimu kyetandise okwadobutinga ng'oli omulimu gwakeera ku makya kusala mugambo kwogera mboozi zitakwataga n'ombuuza gwe gw'oyogerako nga tetuli mu politiko ng'ogeza mu social life y'omuntu gw'ofunira mu luddawa nga tasobola kunnyonnyola. Gw'owala nze wano nkola program nga ziri politiko ngenda okukwata ku muntu ng'ali mu byabufuzi mu sekita byabufuzi. Sigenda mu social life lwaki? Social life eyo ojja kuyingira omuntu ng'akusinga income. Era genda gamba kimu nti osisiinza kwa Juni kubanga talina kyalina ng'emutuufu tolina kyolina. Yensonga lwaki sikola video za social life no. Singira mu bulamu bw'abantu kubanga buli muntu yamanyi wamanejinga obulamu bwe. Lwaki muyingiramu nga zze mu politics oba si politics sobola muyingiramu no. Kuba buli muyi amanyi engeri z'atambuzamu obulamu bwe. N'olw'ensonga eyo njera bakubiriza omulago guno butakungula. Bw'oba onoonya capital nga wasomako capital asooka liba ttaka. Nga tonnanoonya cash capital asooka liba ttaka. Oba oyina degree oba oyina PhD oba oyina masters capital asooka wawudd over abeera ttaka. Era ettaka osobola okukozesa nga security mu banka ogenda okowolayo loan. Oba onfunye bulungi nnyo mu abasomyeko abalina masters PhD n'abala basomyeko capital asooka mu bulamu bw'omuntu libeera ttaka. One, ettaka kw'ozimba ennyumba. Ettaka kw'ozimba ennyumba kw'obaka. Ettaka kw'olima emmere. Era ettaka osobola oddikozesa nga security mu banka okowola ssente. Kitegeeza gwanoonya capital sooka ofokasinze nfuna nti ettaka. Kyekikulu kyabira tebakubuulira ekintu kyonna ekirala musimanyi ngenda gula mmotoka no. Emmotoka kintu kyakwejalabya. Ettaka terigwa ku accident. Ettaka terigwa value. Ettaka tebalitwala bagenda lipakira mu nsawo. You can reclaim your land anytime anywhere. Ekizibu ekiriwo kiri ekizibu eki kimu. Mwenna kye munateneetegereza ekisinza okulwaza abantu pressure mu Uganda ze bayita entunnunsi n'abantu okugwa ne bafa bakiyita gambling. Va kwolizaala va kuzaala gw'omuzannyo n'owamata toba n'ebyuma kye bayita gambling. You gamble with life. How do you gamble with life? Kankikunnyonnyolemu okitegeere. Abantu bangi mu Uganda ng'afuna emitwalo 50 omwezi kati tugenze kubakola sigenze kubeekozesa tugenze kubakozesa onkulagira lwaki abantu bafa pulesa abantu be bakozesa sigenze kubano abeekozesa
kati omuntu gwe bakozesa ng'ofuna emitwalo aga omwezi ng'ennyumba gy'osulamu ya mitwalo 2 osigaza emitwalo aga 3 oyina abaana 3 basoma ku level yonna gye babaliko oyina okulya oyina okunywa omanaging otya emitwalo 3 egisigaddewo okusustaininga obulamu bwo bw'oyagala 1 kitegeeza oyina okukozesa omutwe guno nnyo either ng'oli corrupt obanga okola ebikyamu obanga oli mubbi okusustaininga obulamu bwo kubanga akola emitwalo 5 omwezi abasinga obungi life yaabwe buli mwezi eggwera miliyoni 3 oba 4 mu mbalire ennyangu kati eyo gambling okufuna miliyoni endala 3 okusustaininga obulamu bwo ekyo tuyita gambling waliwo lwegaana n'osigala mu 5 go nago n'ogola nga tegagenda kumala n'otandika okumyuka amaaso nga anywedde enjaga nga kyekikuledde entulusi zitandise okukuba kubanga life etandise bakugobye ne ku mulimu ye life gye mutasobola kuteeka mu bwongo bwagitegeera nti ate muyina ekizibu kimba na Uganda mulowooleza nnyo olwalo temulowooza ku kyanca teri muntu mugwagwa musiru mu bulamu kulowooza ng'alowooza kyaliro nga talowooza kyanca olwaliro ndo omulimu gunagwawo ekyogenda kukola otya Chobola rambako boda nakuba emiranga banzise enseweddewo ngendako obutwa anzibya nkoze ubikolimidde kubanga toyina backup plan tojirina ekizibu sigamba nti walumbe tunenya abantu mbulamu nene banna Uganda basinga obungi mentality yaffe enfu mentality enfu kubanga 1 tukuziddwa mu mbeera etali nteeketeeke 3 government yefuga okwaffe yava ku bannansi buli omu yeekolera bibye 4 batuvuga automatic temuli wadde gi eyingira wadde buleeki batuvuga buvuzi tubagamba nti ebintu tubiteekemu tukyuse government abantu beefuya n'empuliza buli lwazo nti eggwanga oliri bwe liri era nowenkubuuliza mu national budget gye basoma buli myezi 6 ku mwaka Minister of Finance yali aleseko ku mbalirira y'ebyobugagga bya Uganda sente zivudde mu mafuta n'agatundiddwa sente zivudde mu golodi oba ne golodi atundiddwa era zikoze kintu kibwe kiti kubanga abamanyi bavugira mu automatic bana Uganda tebatuge baavaako nobody cares kabere munabyafuzi kabere MP nobody ask kino nkikugamba njagala parliament eno nga tennawunzika wabeera member parliament ayimirira abuuza nti natural mineral resources za Uganda mu budget ya Uganda nga temuzindicating income and expenditure yazo bayiza nomujjako microphone kino nkiddamu nsiba omutwe gwange wabeerawo MP yenna ayimirira abuuza Minister of Finance ajibuuza owaaye mineral resources zaffe nga temuzindicating bwe mba musoma budget batonze bwe ziti tufunye sente bwe ziti zikoze bwe kiti lwaki kubanga mineral resources Museveni yazitwala tebazisoma mu budget za family under occupation yensonga lwaki they can buy each and every mass destruction weapon kubanga they get that money from those resources ezandibadde zitopinga up ku economy buli mundaba nga basobola okuliyetinga emirimu mu ggwanga mu politics tankwatako lwaki takwatako. The more you come out and you say that you are less concerned about politics, you are fool. Kubanga politics agenda kukwatako. Emirimu tegiriiwo politics agenda kukwatako. Omwana otagenda kusoma politics agenda kukwatako. Batu tetakali politics agenda kukwatako. Akamotoka ko bakakonye wa police agenda kujja sibe gwe yakonye. Goba konye poli wa police akutwala kusibe. Gwachite webuza nti buchanga Uganda buchanga Museveni yengira mu government lwaki mineral resources zaffe tebazogerako ndira zisomeddwa mu budget ziyingiza sente bwe ziti kubanga za first family yazitwala nenga resources zizo zange siza Museveni no
ekitawanya kati nakino kanchikuwe mu dakiika zino ebbiri ekitawanya kati omulirwano guli owa Pilato ekibadde kisustaininze economy ye zibadde natural mineral resources zibadde zive Congo bazisikatinze off kati economy eri bweti ekibadde kimuyambako ng'afuna backup n'okuva mu economy ya Uganda kati economy ya Uganda eri bweti kati bali mu kuzunga bati kijja Uganda kiri very soon kijja ate kigenda tuka ku muna Uganda ogenda kiwulira era polisi tankwatako ajja kukwatako kubanga kuli sente lwezibula mu saturation bagenda kamagwe buli sente lwezibula mu saturation ya economy ya Museveni mu ggwanga lya Uganda bakamagwe bagenda kukolera amateeka nga kakukama mu sente bu any possible way bagenda zikama mu gwe indigenous bajana tuko okuregulating movements zo bajana kutuko okuregulating amazzi gonywa emmere gyolya bajana tuko okuregulating otutu webaka nga balese etteeka ly'okuzimba yesu wadilibaddewo kati liri more regulated ndigenda kutandika okukunyigiriza naawe abadde asobola okuzimba kiyo kimu nga tukyasobola gizimba kubanga you have to pay all the dues olyoka otandika okuzimba akayombako kati omale bakuggyeko ettaka kubanga epropose ejja nga tokyalina kyabwannannyini ekitawanya omuzungu wa Rudova baba bajjako ettaka mbatte mukimanyi ekitawanya omuzungu wa Rudova baba bajjako ettaka tebalina ownership ku ttaka nawe kibagala okukola Uganda nga tokyasobola owninga land kibagala okukola naye nga tebajjajjaffe balwanira ettaka eryo buli munda Uganda nga yeegalya mu ttaka libagendedde kujjako kubanga bamaze okuyingira mu system bagyetodde kati bali mu kintu ave Rwanda nga alina senior 6 certificate namuteeka mu university za Uganda ne bamuba handlers ne bamusomesa n'akula ng'embaga y'omusajja ayebale Adonia ayebale video ngikoze misana gyeri ku YouTube be abantu abali mu saturation kati mubasando babajjawo kuba temumanyi n'osanga embaata nteribula yevuma Kyagulanyi asula mu council flat owali kusereza gavumenti zaalya nga ne Kampala tyokudde kubanga talina kyalinayo bannange taxi kati ya 15 lule badde ya 13 ezebbiri ezeyongeddemu gavumenti yezikutaddemu kubanga balina obbanyonyonta bannange amasannyalaze gabadde ga 10 kati gafuse ga 15 gavumenti yebitaddemu kubanga talina musolo bannange amazzi kati unity egenze simanyi kulunana ebadde ye5 lwaki ezo bozongedde musera kuba gavumenti yezitadde bya bufuzi school fees omwana badda wakamunsa kati bugenze mu 2.5 gavumenti yezitaddemu bya bufuzi okitegedde ekintu ekyo ojja kitegeera ate nyongera okujjukiza nga nfundikira n'ensi ze mwagala okuddukamu zirina ebizibu byazo nazo zirwana bagwira kufulumansi ezo ziddeyo era n'enkola eyingiza n'okufulumya abantu etandise okukyuka omungereza yakugambye nti omuntu alina dual citizenship ng'olina passport 2 bw'ofuluma n'ofulumya ku passport y'ensi gy'owava nga tofulumiza ya Bungereza toddamu kuyingira Bungereza n'ensi endala zigenda kikopa aside applications mu nsi yonna zakyuse ensi zigobagwira bwe mulimi okulwana ensi yammwe mugiwadde eri abagwira kubanga temwagala kumanya mujja kumanya n'olwensonga eyo njagala obbagaliza okubeerayo kulungi mukama wakumira tujja kusinkana ku Sunday saa zijja kubeera 2 ezakawungezi naba nfunye amaanyi n'obudde video gikomezaano mukama wakumira bale kubeerako mweraba